waliwo abakyala babikanga 8 mu nsi muno. Ekika ekisooka kika kyaffe ekyabaddugavu abagondera abaami baabwe abalina amagezi. Abakyala bedda abali tebakolanga mmwe nti bali mu kikuubo bali mu akeedi bali luddawa, naye nga be bamanyi enva ezigenda okuliibwa, be bamanyi enkuzi gye zigenda okuva, be bamanyi amazzi agakozesebwa ewaka, be bamanyi buli kintu, be ba organizer b'amaka. Infact omusajja mu kyalo bw'akugulira olusuku kizibu okugamba nti ate alekeeza akameeza. Abakazi bagaggawaziza abasajja mu byalo. Olima mmwanyi, n'olima lumonde, n'olima bikisente, ebijanjalo byonna biba by'abakazi ne bakungula ensawo nga 50 omusajja n'atunda. Abakazi muli bagagga, muli ba producer, muli banene nnyo. Katonda abagamba nti musobola okugejja okusinga kaawo ne mufuuka basajja abalimba. Era bangi abejjusa mu nsi yonna obugwenyufu obwa emancipation gye bwatandikira beerongoosa n'okwerongoosa ne bamufuula musajja, kati bavunda bakaaba. N'abasajja abeefuula abakazi nabo kati bavunda bali mu kukaaba bagamba singa twamanya ne batatulongoosa. Tokwatanga Katonda ensobi, Katonda tasobya. Tokwatanga Katonda ensobi kubanga Katonda takola ki? Tasobya. Nolwekyo sanyukira nnyo okubeera omukazi, era bw'ozaala omwana wo ow'obuwala mu mentalinga okubeera omukazi.